Oluvannyuma lwa Ssesanga Batte yali omukozi wa BBS okuwambibwa abaseemwayi amaze wiiki nnamba ng'ali mu nkomyo nga bamukuumidde eyo mu ttokya chambers zaabwe. Wabula ba NUP bateekawo akazito ne bagamba twagala omuntu waffe, mutuwe omuntu waffe kubanga talina musango. Okukola amawulire si musango oguvunaanyisa omuntu. Bw'aba nga yakola interview ku bantu mwe be mutayagala akoleko, ogwo si musango gwe, kubanga munnamawulire waddembe okukola ku NUP, waddembe okukola ku wa DP, owa NRM n'owa pati endala yonna, nga bagamba Ssesanga talina nsonga emuwambisa n'olwekyo mumutuwe. Mukyalawe yavuddeyo n'alaga obuvumu mu mawulire n'abagamba nze omwami wange gwe mukutte tagenda kwagala mwami Museveni ne bwe munaakola mutya, ne bwe munaamuteeka mu buyumba bwammwe ne mumufoosi ng'awagire mwami Museveni. Obulamu bwe tayagala nko ku Museveni ate era tali mwagala. Nabwe gutyo bano Akazito baakawulidde, baategedde nti bannayuganda banyiivu, baategedde nti abantu beetaaga abantu baabwe abawambibwa. Nabwe gutyo baamutadde era kati wenjogerera alya butaala naye nga yabalemeredde olw'obuzito bwa bannayuganda bwe babataddeko ne bagamba ekimala kimala katuta omusajja. Batte ateereddwa era ali free. Naye kyenjagala okubagamba mu abakazi, gwe wenna ng'oli mukazi we nga tosapootinga bbaawo byakola, tosapootinga kibiina kye kyakola, nga ne waba afunye ekizibu ng'oli wa kibiina kye osobola okugenda maaso n'oyiganya ekibiina kyo just lwakuba ng'oyagala buyambi. Lwaki njogedde kino? Mbakulaba interview y'ono Namawejje Gloria ye mukazi wa Ssesanga Batte, naye abadde frank n'agamba ono Sami oku BBS n'agamba fetuwagira Nuupu ne bbaawa ng'awagira Nuupu, era n'agamba Kimutujju Museveni nti nno igwe Museveni woba olowooza buli anaavaayo akuwakanye omusibe ogenda siba Uganda yonna. Ekyo kinzizaamu nnyo amaanyi ne ŋŋamba nange singa nfunayo omuntu nga ne mba nfunye ekizibu tasobola genda mu kamera n'atandika manya Museveni, manya twetonde, manya ngemutte, manya ngebalo wange. Singa bibadde bino ebikazi ebitiitiizi, bino ebikazi ebitamanyi kikigenda maaso mu ggwanga, wandikirabye ne kibayo manya perezida Museveni bange netonze bange mute manange ebyo. Omukazi abadde frank era agambye sijja kwetaaga buyambi bwa Mutujju kubanga nkimanyi baawange talina musango era kyobola bamusibye talina musango. Kyozo ekyo kibawe nnyo ekyokuyiga mu abakazi. Baawo ekintu kyakola oba boyfriend oba fiance wo kyonna kyakola olina omusapootinga. Kyoba olaba amaka ga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi ne First Lady Baby Itungo gali awo 20 years nga teri kuyomba, teri kunoba, teri buli kimu. Omusajja kyakola omukazi amusapootinga, omukazi kyakola omusajja amusapootinga. Kwegamba bebo abantu betwetaaga mu Uganda empya, bebo abantu betwetaaga mu Uganda empya. So njagala oŋŋambire bapropagandisi bonna ab'NRM bajje wano, mwe bapropagandisi b'NRM mujje wano mulabe mukama wammwe kyatukoze ku Independence Day. Tuba tuli awo nga bansindikira ka kilipu era nga Omutujju era Saabayeekera Museveni ng'ali Kitgum ng'ajaguza Independence Day. Naye amakulu g'eyo Independence Day keekana akamotoka koolaba wano yakayise Bingwa Uganda at 61. Museveni kyabaleetedde keekano Bingwa. Tamanyi mbuna amalagala tegaliyo malwaliro, tamanyi nti nno enguudo mbi, tamanyi nti enguzi eri mu Uganda. Kati yatandise nti nno ngenda kufuna abazungu abalala mbakoleko emikwano bampe ssente, seetaaga bano abasiyazi. Mukulu Museveni nga wali ozeetaaga ez'abasiyazi before bazikumye, kati weekaza akaliro kakutudde munda. Musajja mukulu ogenda ke kaseera daba Kabingwa Bukabingwa motoka n'agisayingako ne bannange tulabye sente zammwe zababye mu mirimu gyammwe mu misolo gyammwe sente zammwe zonna yazitadde mukana akamotoka koolaba wano. Museveni tetuli kusonyiwa ekintu kyotuzizaako bannayuganda kyonna kyobala Mukama tukusabire saala embi. Lumima mawugwe gyali
lumima mawugwe gyali accident wali wegamba ebintu bingi byosobola okugendera musajja mukulu bintu bingi byosobola okugendera mu ffe tetuli nte ezo z'olunda kati mwena nawulirako ekiboozibozi wano nga mugamba nti nno Museveni yasomesa Lubongeya era lwaki Lubongeya abeera nnyo mu makomera tasibwa kati engeri gye yasibye gye bamusibye mukyalina kye mutugamba ffe tugenda bakozesanga ensobi mujja kulaawo simanya Museveni yamusomesa simanya oyo Mbega simanya oyo siwa struggle simanya oyo Mbega lwaki ye tebamusibamu nga tebamusibangako ani gwe baasibye olw'eggulo ani gwe baasibye ku kitebe ky'ekamooca muddemu mwogere teri muntu ali mu struggle nga wa fake mpozi bano abaavuddeyo mwabalabye buli muntu ali mu struggle oba Munyankole oba Mulugwala oba Mulango oba Mugisu oba Mutoolo oba Mukiga ffenna tusa kyekimu tetupromotinga busosoze we are all one person. Mugenda kuddaawo mutwawule nefe tetugenda kwawuka mwe mugenda genda nebi teri muntu teri struggle tebayitako bantu tetwakera ku mate netugamba bannange mujje mwewandiise abaagala okwengera struggle era wemutuuka eyo maaso nebatama nga mugenda ate wano teri atusasula tojja mu struggle n'osubira mbukusasa wala obendaba tumanya tukola nnyo tuteekamu data wala data koma nnyo kanya bamukusabye yanyo abakusabye okuwugira ng'olekayo gasiya ng'olekayo ng'osimanya data ffe bwe tuteekamo ne tayimu waffe komaaniina ne tayimu ebintu ebigera maaso mu ggwanga lyo bw'okwata n'osaddaaka tayimu yo n'osaddaaka kaddatako n'oyogera abantu n'obazuukusa ofa era mmwe abagamba muno abantu bano babogera beetaaga kusasula mwetaaga kibooko babasasule ki janya abasasule tebalina ssente bababye emisolo bababye buli kimu katate babasasule ki mubeerengamu nga mwogera ebintu bino ebintu mubiteekengamu common sense omuntu bamubyeko ettaka lye enguudo mbi talina mulimu yasoma degree ne expiringa kati omugamba akusasule kuki